Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaaniriza olunaku olwaleero. Waliwo yambuuza ekibuuzo nti senga mmanyira ku ki oba bubonero ki bwe nsobola okulabirako omukazi nti atobye oba ntegeera ku ki nti kati omukazi atobye era agwanidde okubeera nga ayingizibwamu omukira. Senga buli lunaku oyomba n'otugamba by the way nomba siyomba kambatereze mba mbasomesa. Bomba mukitwala nti mba nnyomba nsaba bannaye kwetonda mba mbasomesa. Naye kankyogere nga bwe yakyogedde oyomba n'otugamba abakyala tetubayingiza mukira nga tetunnabakakasa nti batobye naye kaakati nze senga sibimanyi mmanyira ku ki nti omukazi ddala kituufu atobye ekimala. Yes, omukyala bw'omuweeweeta oba omukyala bw'ayima oba bw'alobooza ku nsonga z'okwegatta ayina amazzi agasooka okumuvaamu. Amazzi ago ge tuyita amaziga g'emmana. Naye ago amazzi bw'ogazinirako omukazi ebiseera ebisinga akala mangu. Waliwo n'amazzi amalala oluusi omukyala bino bye tugenda ne tunaaba we met up in some place nengenda n'ensooka ne nnaabako of course ngenda ttawaaza. Abamu bagayita amazzi ga bbaafu nti omuzinidde ku mazzi g'ebbaafu akala mangu nti aba tayimye kuggwaayo. Buli omukyala bw'ayima n'ataggwayo oba buli bw'atoba otutuzi otusooka okujja gwe n'opapa n'oyingira okubamu emirundi ebiri tattata ng'emmana ekala. So ago nago si malungi kuzinira mu mukazi. Kati ate tulina n'amazzi amalala ffe abakyala singa onsanga nga ndi mu kiseera kyange eky'ovulation mba ntoba nnyo akaseera ako. Kitegeeza tekirina ku muyimo just emmana esangiddwa nga etobye eserera bulungi. Naye olwankubadde nti nina amazzi ago gajja buli kaseera nonzina nga tonyimisizza kummala oba nga tonyimisizza kuggwaayo bulungi era ngenda kutoba era ngenda kukala mu bwangu ddala. So kino eno kifuukidde abakazi ekizibu ne kifuukira abasajja ekizibu nti abasajja mwesanga ng'ogamba mukyala wange Nabukalu senga omukazi muzinako eddakiika 3 n'akala naye ate ekinewuunyisa asooka kubeera nga atoba. Omukyala Nabukalu nno munaye n'amazzi aba tagayina. Waliwo asirize entamu ne wabeerawo oyo Nabukalu. Asirize entamu abeera n'amazzi ne gakala nti gajja omulundi ogusooka ne gamala ne gabula. Oyo gwe tuyita asirize entamu. Kati Nabukalu ye ne bw'omukwatirira otya munnange tegajja. Gye muli era mukimanyi kye njogerako nga tegajja. Oyo ye Nabukalu. Naye ate waliwo abakyala nga bo balina amazzi. Omanyi abakyala tuli banjawulo. Waliwo omukyala ng'omukwatako bukwasi bw'oti mu kagere wano bw'oti n'omutakola naye mwali mutakuddeko obugere bw'abakazi. Temumanyi nno nga tonnagwa ku musajja akutakula mu kagere bw'ati akagere akukola bamu naye kayimya. Ebigere birimu nerve endings naye tetuzze kwogera ku bugere twogere ku nsonga ezituleese. So waliwo abakyala nga bo osobola omukwatako bukwasi mu kafo ke oba kagere oba nsingo oba bbeere n'ayiwa nga ye ali awo nga bwe mulaba nabasomesa ebika by'emmana gwe ataabiraba oba atannabiraba tulina vidiyo kuno eno kusenga face ginyonyo gyagiraba. Eriko ebika by'emmana. Ebika by'emmana byanjawulo. Tulinayo omuntu nga yiggwe olinga bw'olaba ekitoogo nga yeetakalira kaakati oyo ye teyeetaaga kubeera ng'otetenkanya nnyo. So osooka n'omanya omuntu wo n'olyoka otegeera nti omuntu wange wakutetenkanya nnyo si wakutetenkanya nnyo ate okisangibwa nga talina apatayiti kitegeeza olina okumutetenkanya nnyo okumukiipinga ng'asobola okubeera ng'asigala emmana ereeta amazzi ago n'obeera nga takkalabula ng'akaze n'obeera ng'onyumirwa. So mazzi ki g'olina okuzinirako omukazi? Omukazi asooka n'ayima n'aleeta amazzi agasooka ago galeke. Genda mu maaso topapa just kubanga omulabye nti nno nti kala atobye ate era eba etobye naye nga tetobye nnyo. Eba etobye naye nga tetobye nnyo. Emmana waliwo weetobera n'obeera ng'osobola okuteeka olugalo bw'oti ku mmanayo n'okuba bw'oti n'ekaaba n'eyogera n'evaamu eddoboozi tattattattatta. Awo emmana eba etobye ekimala. Ate era emmana eyo bw'oteekamu olugalo lwo bw'oti tolaba nti ebaamu amazzi ago naye bw'oteekayo olugalo lwo bw'oti gabaamu akakambira. Tegabeera waliwo galiri agasookera ddala okujja ag'emenyera ago omuntu ogirako bugiziwe bati oluusi n'akala naye gano agakambira kitegeeza eba eyidde kati ng'etandise okufulumya amazzi agaddala agagenda okukuumira omukira ki mu mmana. Yes, temuŋŋamba nti ate senga ago ate gaba amazzi ate oli simanyi abeera museereza yasinga. Yes, abeera museereza.
nkimanyi kyensomesaako. Omukyala afulumya ebika by'amazzi ebisukka mu 2 ebisukka mu 3 yakatufulumya ebika 4 nga tuli mu kwegatta. So waliwo agasooka agaddako n'agaddako naye ebika by'amazzi nabyo ndowooza nabisomesaako si ndowooza, era vidiyo nayo kweri kuno osobola okubeera ng'ogikeberako ojja gisangako. Mba saagala ate kuddamu ebyo kubanga eba egenda kuwanvuwa. Ate tudde mu bika by'emmana, ate tudde mu bika by'amazzi, awo mba nkiwanvuyizza, tuba tujja vuba wano mu ddakiika nga 3 nga tuli ku kintu kyekimu. So omukyala bw'omuweeweeta oba bw'omuromansinga oba bw'omuteekateeka, osobola okuteeka olugalo lwo munda okulaba oba osobola okukuba ku ngulu wano eno ku mumwa wano ku mmana wano n'oyigirawo olugalo bw'oti, amazzi ago ojja kuba ogalaba nti ddala kati etobye ekimala. Buli bw'oyingira munda ng'omukazi tannaba kutoba kimala, ekyo siriko wakibagamba, ogenda kumuzinira eddakiika 2 akale. Ate bw'akala kati mutandika okuganyoonya ku mpaka. Ate amazzi tegasobola kujja ku mpaka ng'omukazi ali ku pressure nga like ekintu kyakola kikolera ku pressure ganoonya eno n'eri, tegasobola. Tebakulya ebinuusu my dear, tegasobola. Aba agenda ganoonya ku mpaka nga nawe bw'oganoonya baby nga tegajja, baby omusajja nga naye mukazi wattu yeebuuza lwaki nkaze ate asita otandika omutwe ogwo guteekamu lwaki nkaze. Oba owedde cause kati oyingizaamu panic mode, tegasobola kujja. So omukazi kyandibadde kirungi n'osooka omuweeweeta ekimala nga tonnaba kumuyingira munda. Ekyo kijja kuyambako okubeera ng'asobola okufuna amazzi ago. Otegeera otya nti nno amazzi ago amazzi kati agali mu mmana gamala okuyingira, olina kubeera nga okozesa olugalo lwo. Kozesa olugalo lwo okulaba. Wano nga tuweeweeta omukyala, tetuweeweeta mabere go, katumuweeweeta ne tukkirirako wansi ne tukola tutya. So osobola okukwata olugalo lumu n'oluyingizaayo n'owulira amazzi genkana kyagaliyo. Waliwo ago galimu akakambira, awo yingira buyingizi tobaako kye weebuuza. Awo emmana tejja kukala kubanga oba omusumuludde ppata nga kati ali mu bire waggulu. Okitegeera? Ali mu muudu. Ebiseera ebisinga omukazi asobola okuyima ate omuyimo ne gugenda ng'ate yakamala okuyima. Kati gwe w'onaayingira ku tuni otuzzi otusoose. Leero nno oba nno bwe bazinira ku gasoose kale naye olwo bwe bazinira ku g'ebbaafu. Omuntu n'agenda mu kiyigo bannange era ddala gano gaba ga bbaafu. N'engenda mu kiyigo ne nnaaba n'enkomawo awo onywegeddeko ddakiika emu, ddakiika 2 omukira guli munda. Ddala go si ga bbaafu. Ddala si ga bbaafu ago. Ongwiridde na bugwizi abamu nno eddakiika emu gye njogedde nnyingi. Omugwira bugwizi ng'obuli oyagala kumulya ddakiika emu omukira guli munda. Ago ga bbaafu g'oba omuziniddeko. Ago si mazzi ge. Akati olugiramu bw'oti nga gagaana ng'ogamba mukalu naye ng'oluusi mmwe muvaako obuzibu. Mupapa abasajja mupapa muyina amaddu. Naye ate ng'omuntu waba yasaliddewo munnange nti ajja akweyambulira akuweeko, aba akwewadde. Tewali bwetaavu bwa kupapala, kupakuka. No, relax, kakkana obeere ng'onyumirwa. Mubeere bulungi, Omukama abankumire abanjagalire, temujja